Tubaniriza abalabi baffe mwenna gye musinzidde okutulaba eno MRU TV. Nga bulijjo eno pulogulaamu yaffe gye tuba tuusaako ey'ensonga ez'abantu ezitwetoolodde. Olwaleero amannya gange nga bulijjo yenze Tebande Regan, omukubiriza wa pulogulaamu eno. Era ng'olwaleero ndina ebyanatto ebyobuwala bino emulaba ebyanyiridde dda bigenda otutwalirizaako mpolampola nga twogera ku nsonga eziritedde abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okudduka amasomero. Nga sinnabagenda wala, njagala osooka okwaniriza omu ku bantu ku bagenyi baffe be tulina olwaleero. Simanyi oba nsookera ekyemmangu oba kyengulu. Kansookera ekyengulu. Nnyabo nnalungi tusanze okulaba. Nango okusanga. Amin. So abalabi baffe bandyagadde okumanya ku mannya go n'egyosinziira. Nensanya Ssebo. Amannya gange nze Naabakiibi Agnes Whitney nga nviira Mengo. Alright, so kakati nnyabo nawe twatubuulye ku mannya go nga batandika ensonga yaffe. Abalungi abatulaba manya neddoboozi Nabada Harriet Tasha nviira Lungujja. Amin. So kakati tugenda straight ku nsonga yatuleese olwaleero, ensonga ezireetedde abaana okuva mu masomero. Kituufu abaana bo bavudde mu masomero. Kusoma si kwangu kulina ebizibu byako, naye nga abaana bangi abavudde mu kusoma ate abandiyagadde okusoma abaliyo n'abamu abavuddemu. So twandiyagadde okwogerako ku nsonga ezo ku ludda olw'abalenzi n'olw'abawala. So ebintu binginjiko ku sayidi ey'abalenzi naye mwe nga mmwe musuubira nsonga ki ezandireetedde abaana. Tutandike n'ab'obuwala, katono nnyo ku nsonga z'abaana ab'obuwala. Abalungi abatuwuliriza njagala tutandike n'omwana tu ow'obuwala ow'ekyemmanga. So kakati Tasha nnyabo Ngombejje, nsonga ki ddala ddala gwe gy'owulira ku mutima eyinza okuba nga ejja abaana tu masomero ab'obuwala? Nga nabagambye Nabada Harriet ge mannya gange. Omanye ekireetera abaana abawala okudropinga ku ssomero. Ebintu bingi nnyo nga ffe abawala tulina ebisomesa bingi tebiggwaayo, bingi tebisobola kuggwaayo. Naye ekisookera ddala ddala ekisinga otusumbuwa abawala naddala nga tuva mudde bannange, abavubuka oba booda oba wa mmotoka oba waki. Naye lwaki mwe mulemera nnyo ku bavubuka badde musumbuwa ku bavubuka? Kati olaba ebintu bino byawukanamu. Omuvubuka oyo ne bwakusanga ng'otambula butambuzi mwana wattu nga tobiriika kuyingizaamu omutima ogwo, ate ffe emitima gy'abaana abawala abasinga minafu. Oh, sorry. So zezimu ku nsonga ezireetedde abaana zezimu ensonga ey'okubiri. Abazadde banange temutwa beetwagisa, twegomba nnyo. Oba okwegomba kuli naturally munda mumwe nga mwabeegomberereza? Omuzadde nga yakwadde ekintu ekimala kiri fine. Tosobola kwegomba ate neegomba kino neegomba ekyo. Kwegamba abazadde kibulamu? Abazadde kibulamu ku bintu bye mutuwa. Banange kitumenya. Kiraba, oli mutuufu mu nsonga eyo, oli mutuufu. Ey'okusatu ndowooza esembayo n'omunange ayongereza okwo. Ensonga ey'okusatu, ensonga zonna ziwulira ndoza ddala. Ensonga ey'okusatu eyo. Ensonga ey'okusatu twagala ebyamangu. Mwagala ebyamangu ne baanamu lwaki temwewummuzaamu? Twebala twagala okwemulisa, twagala okulaga abantu abaliwo. Kati ekyo ekintu ekyo kati wentuuka eri ku ssomero nga ndaba bweba ku ssomero neegoma nti njagala ebyamangu. Ndaba ow'owabweru ayambala akali ayine buli kimu kyayagala kikola ki? Lwaki siva mu ssomero nengenda nfuna omulala nenfuna oba omuntu anaabimpa ebimala obulungi. Kwegomba. Neegomba. Toyanziza nnyo omulungi. Ezo ensonga z'omwana tu Nabada Harriet. So essaawa ya leero njagala mbashifting abatulaba mbazzeko ku ludda olw'ekyengulu. Tusoke tuwulizeko ku nsonga ate eremu bbiri, lwaki abaana b'obuwala? Nyanza nnyo munnange. Twagala kuwulirizako ku nsonga z'abaana tu okuva mu masomero. Kuba ggwe ate osomedde ddala kati tomanyi osanga owulirizaako ku bivudde emabega eri abavudde bye bakugamba. Obuzibu buva ludda wa? Ndi wa mu Mengo. Bannaffe abatuwuliriza. Wamu n'okutulaba. Ensonga yange esooka lwaki abawala tuva mu masomero. Kwagala kufuna oba nkyogere ntya abaana abamu babeera mu masomero nga bakyunyizibwa. Oli mutuufu okufuna like abaana babeera mu masomero naye nga balina okunyigirizibwa kwe bayitamu nga babakyunyizibwa nga ku sayidi y'abasomesa oba ku sayidi y'abazadde. Omanyi byonna byonna kati ne kati bakyunyizibwa. Olina agamba mu bba abalenzi tebabakyunya
n'abalenzi so bonna era bonna banyigirizibwa n'abawala kati kunyigirizibwa kikaki tunokolereyo osanga kunyigirizibwa kuno okulozaako bukuyitamu nga basomesa babanyigiriza bannabwe basoma nabo oba abazadde bannabwe be basoma nabo abasomesa n'abazadde nawulira nga yeekyayakosoma oyinza osanga ng'omwana akeera ku makya n'akola emirimu gy'awakadibana abava mudde n'akola emirimu gyonna n'agenda otuuka kusoma ng'akooye n'atukeseranga okusoma tuba tulina okukola amateeka tuba tulina okukola waliwo abazadde abacunyiza ddala abaana kale ne tudda ne ku sayidi y'okusomero ng'abaana banne basoma nabo be bamucunya oba endabika oba kitegera body shaming oba ekintu bwekityo waliwo amasomero ng'osanga nga baana bakubibwa nga banne bamuddako ne bamukuba natukesera ati n'ensonga endala zitwala abaana bava mu ssomero muno mu Uganda yaffe emirimu mitono n'emirimu gyabula abaana tusoma naye tusoma naye nga abamu basomera bazadde bayogera ku mirimu omanyi emirimu gy'ennaku zineeno noba tewasoma naye nga ani akumanya nja kukuleka gwasomye ne degree zo ne zimasters zo ntwale omwana omanyi twabadde wano tulaba edikenzo nga bamututa tusayiningira amafuta ge tugenda okufuna ga petroleum abantu ne bagamba kale Kenzo teyasoma naye ate yafunye connection esayininga amafuta g'abatasoma yafuna ne connection ekwata mu president omwana wanayagala okusoma alaba abatasoma bali mu kweyagala munsi gamba okusoma drop out naye ngeri gye tuconfusinga mu ffenna awamu naye byonna okusinga tubikwasa Katonda nze ensonga zaffe mpiri n'ensonga endala abaana abamu bava mu masomero oyinza osanga nga afunyemu ebimutawaanya oba ng'obulwadde obanga agudde eddalu abamu bagwa eddalu okitegeera abalungi abatulaba ensonga tetugenda zimalayo eziritera abaana okuva amasomero mpitirivu buli omu alina zizi naye nga tuvaayo nga tunzikiriza programu yaffe eno njagala okwongera okubajjukiza nti tuliko MRA TV abatulaba yonna gye musinzidde tubadde ku nsonga ez'omwana tuwa obuwala naye waliwo n'ensonga ez'omwana tuwa obulenzi boy child ate ezayitamu mpitirivu nnyo ziragadde zimayina zizo girl child Tasha njagala ompeeyo ensonga emu naawe ompeeyo emu then nange mpeeyo kuba kyemaki ba boy child bazibabuulirako yagifunye dda sina kugigamba boy child ngegyemanyi nga woowulya omwana ow'obulenzi oyo omwana ow'obulenzi ekisookera ddala mu girlfriend abeera bulungi ne girlfriend bannange ku level ki primary secondary university ennaku zo tekukyaliko mbu oba primary oba secondary level zonna abeera bulungi ne girlfriend munange nga atandika musaba sente kati wabeera ku ssomero asaba mama sente asaba tata sente alaba sente zikolaki teziwera kati ye nga yagamba kanve mu ssomero njiize girlfriend mmwe buli kimu ate kikwasa ennaku bwova ku ssomero nga n'omuwala akukyawa olabye kati boy child ate gwe ensonga si gy'omanyi ne bweba embuheeti insuletera omwana ow'obulenzi ova mu ssomero kuba bino mubimanyi bituukawo ate babibagamba ba boyfriend nze ndowooza